ekigudde mu ggwanga ly'etu Uganda ebintu byo byongedde okubeera nga tebitabuka era nga bwe tunatuukira mu kalukali aka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 January ekyamazima kiri nti ebintu bingi nnyo bijja kubeera nga tebimaze okubeera nga tebigwawo. Omusumba Pastor Aloysius Bujingo yavuddeyo anabeera nga agata eddoboozi ku ly'abantu ab'enjawulo abavudde ne beera nga tebavumirira ekyokubeera nga temunnange ogenda n'olonda ate n'osigalawo mbu okuuma akalulu okuuma kaaki. Omusumba Pastor Aloysius Bujingo yavuddeyo nabeera nga ate avumirira ensonga ati agwo weena omala okubeera nga ate olonda ng'oyagala kubeera nga ate oyagala kulaba ku Yesu ebirungi byagenda okukolera mu mwaka omujja keera ku makya genda olonde ddayo ewuwo ebisigadde abijja kubeera nga tebikutuukako obuterevu ku telefiners ez'enjawulo naye abaana kye bamukoze abaana kye bakoze Pastor Aloysius Bujingo era ngenda kubeera nga tembibatirawawo musobola okubeera nga temuwulira ensonga nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula ddala ekituufu kyeki bamaseka ab'enjawulo n'abasumba ab'enjawulo ate sayidi ndala bavudde ne baga nti keera ku makya genda olonde omala okubeera nga tolonda sigala ku polling station alinda akalulu ako nga bamaze okubeera nga tebakabala owandiika wansi enamba nga bamaze okubeera nga tebagigatta abasumba ab'enjawulo ate bo abali mu kubeera nga tebawulira enjiri efaanagana ekikabwe ekityo so ebino ebigera mu maaso sayidi zeeyo kamene nga tebaterawo Pastor Bujingo asako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga ly'etu Uganda video agitereka ekigaalo layikinga sheyalingirako abalala akabokisako wansawo ate kigenda kubeera nga ate okakkirira mu shekasha mu musomo wa dduwa enamba z'essimu ziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo omunoonyako ebikyaganye ajja kubeera nga ate abisumulula mpola mpola mbagaliza omwaka omujja gwa 2026 gutambulire bulungi nnyo ffenna Allah oba omutonzi waffe abeere nga temunnange ensonga azikwatamu buli kimu kibeere nga tekitambula bulungi nnyo malidaadi sana kamere kate mbawo ensonga zino oluvannyuma tezire n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo. Omala okulonda genda eka bw'onoonyoma bye nkugambye olyejjusa. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nti awali polling station waliwo ba agents babeesimbyewo bonna, waliwo bannamawulire bonna, waliwo ba international observers bonna. Kati olw'ekyo londa ddayo ewaka olinde results. Emikutu gyonna gijja kuba gikubulira ebigenda mu maaso ojja kuba obiraba. Londa oddeyo ewaka. Abakulira ebyokwerinda nabo ne bagamba nti okusinziira ku lipooti ze balina intelligence report ze batajja kutimba ku makubo buli amala okulonda ddeeka. Abatayagaliza Uganda birungi baagala abantu bagende bakole obukyankalano bakole obwegugungo. Olwekyo bagamba ddayo ewaka era ne bagamba nti bajja kujjayo byonna ebyokulwanyisa bye balina mu buyinza bwabwe nga bagoberera amateeka bakuwaliriza okudda eka. Ekyo kyantiisa nnyo kubanga oyinza obanga eka gye bakuzza seeno gye wavudde. Kuba tulina eka bwa mirundi egi ngambira neiba tulina eka bwa mirundi egi ebiri osobola okudda eka obeeka akati tosobola kubanga olina vision book mukama nga wakamugamba nga 3 mu December nti mukama bino mu January bino binkolere mu February bino bya March bino bya April bino 2026 ng'omuyinamu ekirooto ate noddayo eka. Era buuza nti ono yali mu vision night anonye eki tani munnange yalemedde we yalondedde. Omuntu yenna akugamba ekitali ekyo si mulabe wa ggwanga kyokka mulabewo. Era abasinga obungi abagamba tovaawo ddayo ewaka abaana baabwe bali bweru bo bennyini okugenda ebweru bakufuula nga abatambula mu kagaali nti bakufuula nga akakubo ka ku toilet oba kkubo lya mu kiyungu batambula nga bwe balabye gogo bagamba osigala obala akalulu toyina na passport toyina na ki na passport. Abalala boogera ng'emyaka gyabwe Bayibuli gyegamba omuntu gy'ateekwa okuwangaala bagimazeeyo. Omuntu alina emyaka 7 okudda waggulu Zabbuli ya 9 olunyiri olw'10 gikebere Zabbuli 9 olunyiri lwa 10 Bayibuli yega nti emyaka gyaffe 7 ow'amaanyi aweze 8 n'okudda waggulu. Kati ow'emyaka 7 bw'agamba nti ajja kulemerawo
naawe owasatu 25 okyali muto naawe ogamba ojja kulemerabo yagenda kudda yeeka nga ali mu biro bye byakuddaka. Londa de Ewaka, londa oba genda ku mulimu gwo, tosigala waawo ku polling station. Bino ebya protest vote ffe waffe tebiriyo mu boda era owa boda gwe tunaabikwatiramu kaweddemu. Akalulu ko kali kamu bw'omala okulonda genda okola emirimu era nkubiriza abafu abatakisi bw'omala okulonda genda osaabaze abantu. Kyekikuteekaawo mbu okuuma akalulu otandika okulwanagana ne security. Ojja kulwanagana ne security omalirize nga bakututte mu kkomera. Mujjukire nti tulina abantu be baasiba mu 2021 nga bawoza president tajja kulayira n'olwaleero bakyali mu makomera. Naye abaana baabwe bali kuki, famire zaabwe ziri kuki, abamu n'abakyala baba basaako dda. So kyemba nkubiriza buli muntu tuve ku ezo message ezigenda zibuzaabuza bannayuganda. Gwe londa kaluluko, londa omuntu gw'oyagala, naye ebyokulangirira bireke abalina obuvunaanyizibwa. Tetulwanagana na security. No authority, no uniform, no office grants anyone with the right to torture, to degrade, or unlawfully harm another human being. So the rule of law must be applied equally, consistently, and without fear of favor. History reminds us that when the law becomes selective, nations drift toward fear and instability. So Uganda must never return to such darkness. As a nation, we stand at a delicate and significant moment. As you know, in just a few weeks, on the 15th of January next year, 2026, Ugandans will go to the polls in the general elections. Elections are not merely political events. They are moral moments. They reveal who we are as a people, how we treat one another under pressure, and how deeply we respect the dignity of every citizen. As this important date draws closer, emotions naturally rise and tensions increase. Christmas calls us to lower the temperature, not to inflame it. I therefore appeal to political leaders and the candidates to place the nation. Apathy. Kitegezaaki abantu ebintu bibakoya, especially if the expectations are the same. Kakati bannayuganda teri abasomesa nti bakandidate be bamaze okuwangulamu ne beguba mulundi gumu temubazza tebalina gye bakayisa ate amagezi bagafunye ddi kegakubula luli ne kati togalina bw'ogamba kino bakujja kugamba ekira bakuyiiya. Voter apathy abantu bakoowa. Nze nkuba obululu 3 bwokka kubanga bwa lunaku olwo bwe ngenda bwenti ne bampaka pulezidenti n'aka omukiise omukyala n'aka MP w'ekitundu ngenda na 3 songera kuddayo nti nkubaka LC5 balonde mulonde bo bamuwe buwi benina mu interest bali 3 bali awo ate babaleese conveniently kateri atusadingira kintu ekyo kugamba nti okuconvenience nga akalulu kano kabeere kangu omuntu bwonna mu buteeke wamu omuntu bamuwe katabo kalimu obululu 5 aka president aka member of parliament omukyala member of parliament w'ekitundu local council 5 wanje sibebo bakyalinga abo kawedde bakuwa ka box kalamba ka paketi n'ogamba nti ku president nkawoono n'okayuzaamu n'okasamu ya brisi n'okwata ka mukyala n'okayuzaamu n'okateekawo akakonge kaabwe n'okabasuulira awo fuluma amaze
nodda wali mita nga 2 teri muntu n'omu aya. Voter apathy is a star. Wabere wagamba amina. Wise readers see signs. Others wait for protests. By the time people are noisy, wisdom is already late. By the time people become noisy, your wisdom is too late. Wisdom comes as a precursor. Wisdom comes as a precaution. Wisdom comes as a deterrent. Amagezi gakugira, amagezi gagema, amagezi gakeera, amagezi kastori ndo omwana n'akaaba. Jobu esooka yakusirisa mwana nga tannanywa mataago. Ate teri mwana akaaba n'atandika butandise. Nedda omwana bw'azuukuka atandikirawo mpolampola n'owulira nga atandise okuvaamu obutono asikondoka. Dduka mangu nnyo olabe bebi nappi eri wet. Kiki ekimubadde kwazuukuse omukono yagwebakidde bubi kiki? Lwaki atandise? Kubanga bw'olwawo n'awulira nga takyasobolera ddala ajja kuvaamu eddoboozi. Bw'avaamu eddoboozi ositula n'ossa ku bbeere, weeyonkere weeyonkere, aliyonka ayomba. Ate eriyo abaana abalina ekyejo abanga asirisa atanaddamu bupya n'obusungu bwonna obwamulumye ku makya n'obw'omutuntu abugatta wamu ku ssaawa 9. Olikoga naye kaana gwe nja kukuba emimwa egyo otukaabiridde okuva ku makya tukusiriikiridde busiriikirizi. Okuba omwana ekimukaabya kyabadde kyakumakya. Kati lwaggulo muyiga okusirisa emiriro nga teginnayaka. Ekijjo goba gavumenti eno mu buyinza si kubanga baluddewo. Ekiri bagoba wano kubanga bakola bikyamu. Bwe bali babakola bituufu bajja kusigala. Kubanga n'aba balonda baagala bakola bituufu. Gwoyagala okulonda omuntu kubanga waggwanga lyo oba oyagala mulonda kubanga mu ddwaliro mulimu eddagala. Yo kati okulonda tulondaani? Tulonda ayogera ebituufu, ayagala okukola ebirungi. Nyiize bunyiizi nno kati munsabire nzikakkane. Abalokole balondaani? Abalokole nabo bannayuganda ng'abalala. Nze ndi mulokole naye nange njagala okusanga eddwaliro erimu eddagala, njagala okusanga ekkuba ekkole, njagala okwebaka ekiro nga tewali ankonkona, njagala okulaba omusolo gw'ensasula gye gulaga. Kati ffe tuli kuno tulwanagana n'ekikubo kiringa ekiri mu bibira by'e Congo. Kati gonsuubira okubanga ekkuba erifaanana bwe erityo nnondaani, nja kulonda ŋŋamba nti omusolo gw'ensasula wano bugenda kukola ekkubo wali. Buli omu kyayagala, buli omu si kyayagala. Kati musumba tulondaani? Naye wako bawulirize bonna ayogera ebikumatiza nga bikuwa Uganda gy'oyagala. Gwolo tolonda mukadde kubanga mukadde, tolonda muvubuka kubanga muvubuka. Omukadde muwulire n'omuvubuka muwulire. Ayogera ebikyusa eggwanga lino ne lifaanana ng'eggwanga erinaawa abaana b'omukisa. Gwolonda tokkiriza kutiisatiisa, londa oyo ayogera ebyogedde n'omutima gwo. Okiwulidde? Nange njogedde bwe ntyo nga sogedde nga pasita, njogedde nga mulowoozi. Ate sironda daga muntu najijjako nasa nonda. Buli lwe boogera ku kyokulonda nina kyempulira eyo. Abalokole tulonda oyo anaatuwa eddembe ly'okusinza. Bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ofukamira n'osinza. Eddembe ly'okusinza tulyebaza. Atugattireko affordable health care tumulonde. Ku ddembe ly'okusinza atugattireko amakubo amalungi tumulonde. Tugattireko ekirala.
gwe baba na konko n'ewuwa ekiro nga bakutte ebijambiyo okutematema ng'oga nti nakusinzanga mukama dembe lyakusinza ekyo kyogamba. We are on issues that are serious. Bawulirize bonna nkizeemu ayogera Uganda eyogera naawe tolonda wange nze ngenda kulonda wange kubanga muwuliriza n'empulira nga byayogera byenjagala. Saagala olonde kubanga ekkanisa yaggambye ekkanisa togikkiriza kutegeerera kuwani wa kulonda. Ddayo ewaka weewulirire. Gw'ogamba ki ku security y'abaana bange? Gw'ogamba ki ku by'obulamu by'ennyumba yange? Gw'oyogera ki ku by'okusoma kw'abaana? Oli ayogera ki ku misolo? Omuntu ekintu kimu nakisulira emisolo 6 ogamba ki? Yogera tukuwulire. Ku ntandikwa ya campaign z'okulonda z'okunoonya obululu zaali zitandise bulungi mu ddembe, naye mu nnaku ezigenze ziddirira n'okutuusa kaakano ate tulaba obutabanguko, okulwanagana n'okuyisa obubi bannansi. Nga kino kinakuwaza okulaba nga kyetabiddwamu mu kuyisa obubi bannansi nga bayisibwa bubi abakuuma ddembe, amagye, ate n'abo abalala abakwatibwako ku nsonga eyo. Bannayuganda mu mbeera eno balaba nga bayisiddwa bubi, naddala bwe tulaba nga okulumbagana eri abo abali mu ludda oluvuganya, bwe tulaba bannabyabufuzi abamu n'abali mu byambalo eby'amagye engeri gye bayisaamu abantu bano. Abantu bano abamu bayisiddwa bubi, balumiziddwa, ate ekyennaku waliwo n'abattiddwa. Waliwo ebikoleddwa mu biseera ebitali bimu okuziyiza abalala abanoonya okulondebwa, abanoonya akalulu mu kadde kano, nga batangirwa baziyizibwa. Kino ne kireetawo embeera etali nnungi gye tulaba okugeza ereeta obukyayi mu Bannayuganda. Bannayuganda bakendeeza okwesiga kwabwe amagye oba ebitongole ebituyita ebikuumaddembe. Tukubiriza abantu abakwatibwako ku nsonga y'ebyokulonda, naddala akakiiko akakwasibwa okukola ku byokulonda, Electoral Commission, okulaga nti ddala be bakutte ekintu kino kiri mu mikono gyabwe era nga bakikola bulungi. Tukubiriza abakuumaddembe bakole ekyo ekibasuubiddwamu okukuuma Bannayuganda n'okukuuma obulungi ebintu byabwe. Bannamagye oba abakuumaddembe beewalire ddala obutabanguko oba okulumya, okukola ebikolwa ebirumya Bannayuganda oluusi ebituusa okutta abalonzi. Ebikolwa eby'engeri eyo biterebula nnyo era bimenyaamenya demokulasiya gwe tuluubirira, gwe tukolerera. Tusuubira nti abo bonna abamenya amateeka ago agamanyiddwa obulungi babe nga bawozesebwa ate balagibwe, bajjukizibwe ekituufu eky'okukola. Abo abeetabye mu lwokaano lw'ebyokulondebwa nabo beeyise bulungi nga bagoberera amateeka n'empisa ennungi. Tukubiriza abeetabye abagala okulondebwa bagoberere bulungi amateeka nga bwe galambikiddwa mu ssemateeka, ate n'amateeka amatuufu agaweereddwa abo abalina obuyinza obwo. N'okumaliriza, tukoowoola abalonzi kirungi muwulirize abeesimbyewo ababasaba okubalonda. Mubawulirize bulungi osobole okutuuka ku lunaku olw'okusuula akakongeko, akaluluko, nga omanyi ekituufu ky'okola. Abalonzi tubakubiriza
mwewale okukola ebikolwa eby'obukambwe eby'ettemu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.